WC2N5DX. Theme, remembering our fallen comrades and over 50 Ugandans bystanders who were murdered in the cold-blooded on 18th-19th of November 2020 by dictator Museveni's security forces, and they disappeared, including Chibalama John Bosco and others. So whoever reside in UK, when you support change, please, you are encouraged to attend the demonstration, which will take place on Saturday 22nd November 2025 at the Uganda High Commission in London. Please attend. Bakutegeza nti ubanga oli Uganda ngo yagala enkyukakyuka bere mu kwekalakaasa kuno ojja kubanga oweesa ekitiibwa n'okulwanira eggwanga lyo mu ngeri yonna esoboka bye bibadde olwaleero. Alright, bwe mala akalango kano njala kubazamu n'abacomrade abali ku social media abakola omulimu ogw'enjawulo ogw'ettendo, akera ku makya n'ateekako data n'akuma video ku makya n'olweggulo akawungezi mutuntu abakomenting abasharing abalwana entalo zaffe gye tutaba eza struggles nabo bali nyongalire ddala nkidda mutulina entalo nyingi nnyo ne njagala abalwana entalo za struggle mwenna nga za struggle structure za struggle. I salute you. So era mbaagala nnyo musigale nga mukola ekintu ekyo, era nja kubebaza nnyo n'okubakubira salute abali mu struggle abakyakola video za struggle. Bwe mara okubebaza njala kubaza timu ya Mawulire Etambula President mwenna mubali mubali ddala, timu Etambula President ya security n'abacomrade mwenna abakuma president nga mutambulira ko bali mubali ddala. Onaku lwenca tuzeeyo mu mambuka ate tudde mu tutekotebuto n'olw'ensonga eyo mbadde n'okubebaza n'okubagumya nti enywera yerima. Alright, ngenda kwogera ku bigambo wano nga sinasomula video, naye buno bubaka njala bugende eri Mr. President, General Secretary David Lewis Gomboya, baloya b'ekibiina kya National Platform okuli omukulu wa Musisi, mama member of parliament mukulu Musisi wa Kira municipality, mukulu Nalukola wa Kawempe West, mukulu mwenna kale baloya ba National Platform mwenna gye muli Muyizi Shamim Malende n'abala saako ne Mr. President bubaka njala bo basindikira era njala muwuliza bulungi nnyo nsaba musalimu obutundu buno mubutambuze lwaki. Mr. President, tukimanyi bulungi nnyo tugenda mu kalulu kano kagenda kubeera ka protestive vote. Abantu betudiringa nabo tubamanyi bulungi nnyo biki bye bakola, naye abantu bano bwe tubaleka ne bajja ne beeriisa nkuuli kino ekifaananyi kyekisigira public, ate nga abantu bano basiga ekifaananyi ekyo tebateekeddwa dde okweyimiriza mu kifaananyi ekyo okuyimirira okwogera ebigambo bye boogera. Museveni okuva mu buto bwe ye musajja musi atiisatiisa lwakuba munafu. Nabagamba dda sayini z'omuntu omunafu kwe kutta omuntu w'amaanyi tatta. Omuntu ow'amaanyi akozesa obukugu bw'alina okudifeatinga omuntu oyo gw'aba avuganye naye, naye omuntu omunafu ye solution eba yakutta ajjewo ekyo kyalowooza nti kisobola omulemesa okufuna kyalina okukola. Kati ngenda basaba Mr. President tibyo yonna abaana tulina emirimu mingi nnyo egy'okukola, tetwandiyagadde nnyo okuwa budde bantu bali mu magye kudda kusirwala busiruwazi ng'ate kibasirwalako si kituufu. Ngenda kusaba ligo team ya President ne ya National Platform, please mbadde ngenda kusaba weekend for the first time mugende mu Constitutional Court muggule ku buli musango musirikale wa UPDF yenna avuddeyo n'akola statement ng'ayingira mu byokulonda bya Uganda. Ssemateeka atulagira tere musirikale wa UPDF yenna akkirizibwa kwenyigira wadde okwogera statement yonna ekwatagana ku kukyusa obukulembeze mu Uganda. Nkida Mr. President, General Secretary bali ba National Platform ngenda basaba for the first time muteekeyo omusango mu kooti nga muwaabira buli musirikale wa UPDF yenna eyenyigidde mu kuvaayo mu lukale ng'ajja ayogera ebigambo ebitiisatiisa bannayuganda, kubanga si bakulya akakiiko k'ebyokulonda kye kisooka ekyokwete tebakkirizibwa kwogera kigambo kyonna kiri mu bintu byakulonda era tebakkirizibwa kutiisatiisa bantu. So ngenda kusaba Mr. President tiimu yo yonna muwaabira basajja bano omusango gubeereyo mu kooti gugende mu mawulire ensi eguwulire tubeere ng'olwere ffe tufunye backup gyaffe. Tulina okuŋŋaanya ebintu bingi nnyo ebigenda otuleeta okukola protestive vote n'ojjongeramu omuzinzi. Ekyokulabirako Kenya teri munnamagye avaayo okwogera ku nsonga za kulonda. Tanzania as well kebeere ludda wa omunnamagye yenna amanyi boundariesize, naye mu Uganda oli bw'amala okulya embizi n'awulira ng'emuwunyiridde nnyo ajja kujja kwogera ku National Platform. Oli bw'anga bamugobye mu tenti ajja kujja kwogera ku National Platform. Abala bali awo bo
bamuyita jeno naye ng'okusoma tasomangako naye ng'ali mu ofiisi eyo ng'ayeta jeno n'abala bajja buzzi kwogera bigambo bakola ki bwe boogera so ngenda kusambisa pulezidenti n'akakiikoko ne ttiimu ya National Platform mugulewo omusango ku basirikale abo abali mu kutyoboola n'okugezaako kutiisatiisa bannayuganda abagenda mu kulonda ekyo nkimaze njagadde kuyitira waawo bwe mmala okuyitira waawo njagala kuyisaawo security alert eno manyinze njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekirala njagala nnyo bannayuganda n'okusinga ekintu ekirala kyonna mwenna bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Kata nga wagenda kunoonya ekigula Magala Eddiba wabula ng'ensi ye kuli ku mutima ng'era mwetabye nnyo mu kuwagira ttiimu y'eggwanga ey'emyaka 17 egya wansi eri mu kusamba akapiira mu ggwanga lya Kata mwe bali nnyo kuwagira ggwanga lyammwe kibakakatako naye njagala bagamba muwulirize security alert eno weetuuse 1 state ya Nyando Yosoferi yawulidde ennugu era bawulira basitwala okuba nti mu World Cup tewali wadde muntu ayogera ku Nyando Yosoferi wadde okwogera ku NRM mwogera ku Kyagulanyi Bobby na buli kimu kino no kibanyiizizza manyi siriye ku ground kubanga sina busobozi butuukayo ne mmanyi nti either Magogo ng'ayita mu Anita Amongi babataddeko da restriction obutaddamu kuyiba kintu kyonna kikwasaganya ku Bobby ku mupiira ogwo bayinza n'okuba restricting okuddamu okuyingira era bayinza n'okutandika obbalondobamu omu ku omu abatandika okuwaana Kyagulanyi ekyo mukitegedde wabula njagala bategeeza waliwo akatambi kamulabi akatambula Nyando ne banne basaze basindika embega waabwe ngenda balagako omu mumumanyi abira ku social media wamuyita Kanaabe ono Kanaabe si yekka gwe bagenda okusindika basindisa abantu bangi lwakuba unfortunately balazeko Kanaabe ono Kanaabe gwe basindise agenda kukola kye tuyita profile oba profiling nga profiling abaana bonna ab'enkyukakyuka bali omwo naye ngenda basaba ekigambo kimu mwenna mwebereremu omuntu atali mu komite ya mwanga yajja kuba kyeyo mu mwesambe nkiddamu omuntu atajja kuba kyeyo nga zebuzi temukkiriza kusula mu area zammwe babere mu hoteli zaabwe ne bwajja okubuuza details oba okubeetabamu okubaako kyemuli oba okukola ki okuba okujjako information temukkiriza omuvubuka ono tazi nti bamusindise ku World Cup kujja no bamusindise strictly nga aze kukola profile naye n'abala bangi bagenda kujja nga bakimanyi nti balina kye baagala okufuna baana abo you know one so kyenakuyitidde n'abenga Uganda Cranes wangu Kata yes under 17 World Cup yeah so neŋŋamba wano serebu waffe asobola omu bw'ati esinyaka naawe nebuuza ku mukama wange esinyaka naawe muwe tiketi agende nanzikiriza so bise kukwasa tiketi eno ogende otukiikirire mwana w'omunaku otukiikirire Uganda tiketi eno madam eno tiketi endwala kutwala Kata wagira Uganda Cranes oteekemu vibe promoting Uganda Cranes madam mbadde tiketi wadde tiketi n'omwana w'entungamo mwenyini abentungamo katokyafugika entungamo tebakyakumanya banange bampadde tiketi international madam owerereza eggwanga so lina okuteekamu ssente osinga bangi abali abakyogera ku Uganda byokola birabika ku TV buli wamu besitaawo waffe so ogenda otukiikirire tokaaba osobola otuulaho nkuluka naawe tozirika tokaaba alright omukyala agambye beebuuzizza ku bakama baabwe ne baga bafuneyo omu bamusindike Kata tamutegedde ali Kata yenna mubeera aweya ku kiki bagenda obbasindikira tali omu ono mwalabyeko omu bawerako bazze omuntu omuntu atasula mu area zammwe sinkuba kyeyo saani nga yazzebuze please mugenda funa intimidation waizo butabakiza kuddamu kuyimba nyimba ziwana Kyagulanyi nga kirimu Magogo ne banne kubanga mwaswazizza nnyo mu 7 mu World Cup nga babuuza ate omusajja gwe bayimba yandiye Kyagulanyi avuganya mu 7 y'abantu gwe baagala nti gwe baagala
So ekimu kitegedde bulungi njagadde mbategeeze mubeere nga muli aware ku kintu ekyo. Yesekitala njagala okubaganda banyemwe n'abalekata mwebereremu. Kiri gy'oli ogitwala oba ogireka wagikuweeredde nenga okusinziira ku bye mbagamba mwebereremu buli omu gy'oli weebereremu. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo maze okuba obulango buli omu abutegedde mwagala tutandikirewa. Mwagala tutandikirewa. All right. Tutandikirewa. Okusinziira ku kigenda mu maaso mu ggwanga, nsaba okuloopera Mr. President ne National Platform nti waliwo omwami gwe bayita Brigadier General Asaf Mweteise Nyakikuru. Ono ye second oba ye Deputy Command of Special Forces Command SFC. Omwami ono ye yafuna order okuva ku mukama we Muhoozi okukola ambushi eyakwata ba comrade baffe bonna. Era yali mu control ey'okkubira abalamuzi ne ba prison warders obutakkiriza wadde omusibe ne yakwatibwa ku ambush eyo okuteebwa. Leero njagadde mbalaga ekifaananyi kye. Omwami ono era kigambibwa nti bwe mba muli gyekitinze Muhoozi gwabaddewo kuddita yonna, omwami ono gwe baagala okufrontinga nti yabajja, wabula is more than deadly. Is more than deadly ate is more than dense. Era naye omukubuku ndowooza gye balimu. Kati njala mubalaga ekifaananyi kye mukitegere bulungi nnyo, mumutegere bulungi nnyo omwami oyo. Bulijjo mwebuuza ani yali mabega okulagira okukwata. Bamuyita Mweteise, the Deputy Commander of Special Forces Unity, oba bamuyita Brigadier General Asaf Mweteise Nyakikuru. Ono yali emabega w'okukwata n'okutulugunya bannaffe. Yono one. Yoyo. We yadomira okukwata bakomuli baffe bonna. Kulwa diddigi yoyo wano. Omulaba. Ye second in command. Era yomu kubeewera okutta Kyagulanyi by all means. Yoyo. Yeewera omukuba kutta Kyagulanyi oyo. Na information yo nanji na buli kimu nabagamba buli kimu ekyetaagisa. Time ngeetuse tujja kijjayo. Yoyo mwami. Yoyo. Neera naye wakabano yoyo ye amyuka Muhoozi okuduumira abantu okubatta. Yoyo. Kati mutegedde bulungi nnyo. Bwe tuvaako awo soke tuddeko wano katono nnyo. Mwenna bannayuganda abali mu kalulu ka 2021 n'okutuuka olwaleero nga bawamba muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe taddamu mulaba ngera tajjangako mu kooti yonna okumusomera omusango oba okumuvunaana omusango gwonna. I can confirm to you munno oyo oba comrade munno oba munnayuganda munno bamuwadda goonya ne zimulya. Nkiddamu bw'obanga olina muganda wo mukwano gwo comrade munnaffe nga bamukwata nga ne ruzira taliyo ekitali taliyo ekasanda tali bwamukomera taliyo tajjanko mu kooti kimanye nti comrade yoyo bamuwadda goonya ne zimulya. Ekisinga okwasa ennaku omuvubuka ono Muhoozi Kanyerugaba alina
eddembe okutta n'okutemaatema bannayuganda nga bw'ayagala. Ebifo bye ŋŋenda okwogera abaali babituuseemu bajja babuulira ku ground. Muhoozi ayina slota, nja ziyita slota, nziyite batya? Ayina slota ponds. Slota ponds zino mwalundira Ggoonya. Slota ponds zino, ponds byebiringa ebidiba by'ebyennyanja. Kati kino Muhoozi ne kitaawe baasima ebidiba by'ebidiba omuli owali eggaluga baasima ekidiba mu balundira Ggoonya. Muhoozi y'omu n'asima ebidiba Kajjansi ebirimu Ggoonya. Muhoozi y'omu ne basima ebidiba ebirimu Ggoonya Kasenyi. Buli munnayuganda yenna avuze Ggoonya zaamufenkenya dda. Abasinga obungi mujja kwebuuza information ene efuluma etya era tugitegera tutya. Ebiseera ebisinga twogera nnyo n'abantu abalina obwongo n'okussuuka ku bwababuuza. Nkiddamu omunnayuganda yenna atajjangako mu kooti nga yawambibwa olw'ebyobufuzi nga ne mu kkomera taliiyo, mmanya nti olwo baamuwa Ggoonya ne zimulya ku pondi za Didigi, emu eri Galuga, endala eri Kajjansi, endala eri Kasenyi. Ezo bazita slota ponzi nga Muhoozi gyalondera Ggoonya zibawa abantu ne zibalya ne babulira ddala obutaddamu okulabikako. Olw'ensonga bo bakimanyi nti bagenda kutta mpaka kuwulira bubi. Ndowooza ezo zibadde security alert. Kati njala tugende ku video entufu yatuleese era tutandikirewo. 1. Tugenda mu kalulu ak'okulya n'okukomba essowaani. Olwaliro nina ka video ke mutambuzze nnyo mu kampadde akabadde ku Sese kabadde ku Hotel Serena, President nga ali mu kunyumirwa mbu yadde mu kivulo kya Mutoowe Mickey Wine. Mukampadde nnyo katambudde nnyo akabaddeko Mulangira David Wasajja Apuuli nga agwa mu kifuba kya President amukwata mu ngalo oluvannyuma ne yeekwata mu nsawo emabega. Mukatambuzza nnyo. Ngenda bagamba ekigambo kimu era mukiwulirize bulungi nnyo. Mwebale kubeera nnyo vigilant n'okwetegereza ensonga zino ku lwa President ku lw'ensi yaffe. Naye njala bagamba ekigambo kimu. Omutonzi akuumye Kyagulanyi omujja Arua gye bali omukubidde amasasi omutuusa olwaliro nga waali ye muntu y'omu agenda omukuuma okutuuka ng'atuuse mu ntebe. Omutonzi oyo omu y'amanyidde ffenna lwe tuliva ku nsi kuno. So saagala mweraliikirire ku nsonga eyo. Yes, mubale kubeera vigilant. President Katonda yamukuuma. Ffe tulina okubeera vigilant okuyisa information yonna naye ebisigadde byonna Katonda yamukuuma. Video nagire bulungi nnyo kyobula kirabye nejalabaga nti Katonda yakuuma Kyagulanyi. Otalwa Kyagulanyi telutandikidde Waluwa. Lwatandikira mu Anje. Omusajja gye yamukubira oluyi nga wabyakwerinda. Bwamukuba oluyi n'amuyisaamu amaaso. Mumanyi struggle yatandika. Struggle tetandikiranga konti yatandikidde wano Kyaddondo. Struggle ya Kyagulanyi Ssentamu yatandikira mu business gy'akola ya music. Bano abaavu yamukuba oluyi nga bali ku Anje Noir. Namugamba nze njogera order from above nkubi ogenda kunkola kinagamba awo yatandikira. Aze Kyaddondo bitandise mpaka n'olwalo soka Katonda yamukuuma. So byonna bisigadde byonna Mukama yamukuuma. Kubanga ayise embizi bingi byatagenda bagamba. Ayise mu attempt z'obutwa empitirivu. Baakubirako na Lumu Museveni amasimu agaweresa. Abo tumuwadde emirundi ngera awedde oyo nakati waliso. Bwe bali kubeera vigilant ningira baga Katonda yakola ki? Yakuuma. Ffe tugende mu maaso katutambula. Ekyo kinjagadde kibagamba naye nga bwe bali kubeera nnyo vigilant ku nsonga eyo. Alright. Akatambi katambise. Olunaku lwaliro njala bajjukiza. Nzize nkola video nga mbategeeza process ku process Uganda Electoral Commission gyeyitamu okubba obululu. Nabagambye nti which eno nabagambye nti Electoral Commission bwemala okuverifyinga omuntu ne munominate nga nemuwa form ne mulaga nti now you are free, you are candidate, well nominated candidate. Kitegeeza nti omuntu oyo bamaze kwekkenneenya mpapula ze zonna n'emikono ekikola ki egimukkiriza okwesimbawo. Kati nabagamba tactics nyando zagenda okukozesa okudisqualifyinga abalonzi baffe. Tactics ziri 3.
eyasooka yali intimidation, eyokubiri yali bribe, eyokusatu yakubajjamu technical nga electoral commission yennyini egenda mu data w'abakandidate ba national platform nejjayo data eyo data neemu abakandidate ba NRM bakandidate ba NRM oba RDC ba RDC ne bagenda ku ground ne ba intimidating abantu ba seconding abannaffe awo NRM ne kolagana electoral commission ne bajja mu bakandidate baffe ekyo kigenda mu maaso naye nina ekintu kye nabagamba kye mutaategeera nabagamba nti family ya Museveni yasali musale abasinga obungi babajja abaana be bali mu byabufuzi era beesimbyewo mwangamba naye ombi ate Nyamutola afuuka ddi omwana wa Museveni nembanyumiza Museveni ne banne bazibazala mu bitundu by'enjawulo bagenda bakyusa amannya g'abaana baabwe babalumbisa. The fact is Nyamutola omwana wa Sali Musale ne omwana Sali Musale abeera wa Museveni. Nyamutola biologically mwana wa Sali Musale bulijjo mu kimmanja nenga nabaga mwana wa Museveni kubanga nkimanyi omwana wa Museveni abeera wa Sali Musale. Nyamutola is biological daughter wa Sali Musale. Waliwo n'omuwala omulala ali eyo ali musaidize ekiboga era ne candidate wa foyo ow'ekiboga bwe bayitibwa Nakimwero. Nakimwero be very careful nnyo. Nakimwero naawe bayinza okujjamu mu technicalities zezimu Nyamutola mwayitiddemu kubanga electoral commission eri mukola ensobi okujjamu abantu baffe. So Sali Musale mu Uganda inayo abaana 17 abatamanyikiddwa 17 naye kati mbagandi mutegere ekintu kino waliwo muwala wa Sali Musale yesimbye ku candidate waffe ku kiboga eyo omwala oyo ze technicalities zezimu zebaagala okuyitamu. So Museveni ayagala kuyisa Sali Musale Museveni baagala kuyisamu abaana baabwe unopposed n'enkwezenge zaabwe nga bayita mu kakodi ako naye nga kimenya tteeka omuntu okujja naleeta emikono ne gibeera verified nominatinga n'amala okunominating wanatana nkuba campaign n'omugamba ati ate emikono gyaleeta mifu nga gwe kenyini gwogabye data. So kati kigenda mu maaso nga kitambula mu Uganda yonna akekamu kakodi baagala okuyisamu abantu baabwe bonna tekigenda kukomalayo kigenda tambula. Omuntu gwe batasobola ku disqualifyinga kati ye president niye abasigadde bonna akajjolo senyi mwakategedde tebaakola naye nga kikajjolo senyi bajja kwabikula ensonga. The problem ye jjolo senyi constituency gye yasaba ye constituency gy'abaddemu Electoral Commission ye constituency gyateeka yegimanyi technically akajjolo senyi kagenda balya constituency jjolo gye yeesimbamu era gyalimu member parliament era gye yeesimbamu kati Electoral Commission obanga yawandiisa constituency endala ng'eri related ku eyo ezo busibuzi bwa jjolo buzibwa Electoral Commission goza lwaki enkwezenge yaabwe eri owakabano yaze n'ateekayo keesi eyo nga yalaga nti amanyi constituency jjolo mwali ndala ne gyesima mu ndala kubanga bamanyi babasunirako nga bakola mess very technical nga zijjamu abantu baffe za mukitegedde bulungi nnyo mama mukitegedde nkuwa information ne nkuwerako obujulizi ne buvaayo n'osirika ne musirika nze sina buzibu naye mbategeezezza nti mutegede nti kati kekolika bagenda okugiramu abantu baffe naye ng'obudde bukyali ffe ekyokola tukimanyi so buli muntu waali yenna mu Uganda naddala bali mu kwesimbawo nabagambye akatwa gyekali tu eyo technical trick gye batandise okukozesa ey'emikono nabagambye mu west ejja mwagiwuliddeko dda mu central etandise okukola mu Uganda egenda kukolera dda nga kibali mu kukola baagala kulaga nti era mwatandise okukola ekibozibozi tya nopu yali yeesimbye ba parliament 14 nti ye kati ate tekyaweza wadde 3 bakikola nti tugende otuuka mu kulonda ate batubbire ddala mukutubba bayiseewo ekyabwe tetwasobola kufuna member parliament wadde 2 tugamba tutambu ffe tewawangudde ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti buli muntu yenna wooli weetegereza ensonga nga bwe ziri tugamba totta kibenga tonnakikenenya ndusu buli kintu kyonna ekisaana okukolebwa ekituwa legitimacy egenda mu protest vote bakituwadde era tukiraba just ekikutta obudde kyekikyaliwo ekirala saagala tuteeke pressure ku president saagala tuteeke pressure ku president lwaki kandi okuvire ku ntono 1 president ayina ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako n'ebyokukola information nyingi nnyo emutuukako ayina giconsuminga ayina gidigestinga ogiyitamu okugiverifyinga emu atunulira ntunuulire lwaki
basing on reality. Tosobola kubeera mu nsi ng'ogera tambulira ku museeto wekka. Mubeeramu ebisirikko, mubeeramu ensozi, mubeeramu buli kimu kibeeramu. So kiri gy'oli okufokasinga ku kintu ekikulu. Baganda bange mwenna ffe tuyisa information n'efuluma president n'agiraba. Njala kuga bulijjo si lwaki bagamba tewali video yeebera ku internet president gy'atalaba. Neberika abantu basatu video agiraba era amanya ani amujjonkera, ani ayogera ki, ani abuzaabuza, ani akola buli kimu akiraba. Wabula njagala weebuze asobodde atya okumanaging okutambula campaign trail nga ne bakomere basinga obungi bali makomera nga akyatambula kyowandi ososo okumanya era n'osooka n'omuwa credit. Kati ngenda baga bakomere njagala tubeere benkanya tuleke president atambule information mugifulumye abasobola okwenga ku president mugende mu protecting ransom nga mukimanyi nti team ekendedde wakyolo bakola ki be bakyanoonya n'ekyo si kyekikulu kyeki. Omusajja tumuwe time tumuweko space wa breathing era ebintu amanyi bingi wabula enkola gye twagala akoli mutasobola gikola. One, president bw'amanya nti omuntu amuliranye mubi tagenda mugamba direct gundi bangambye oli mubi. President bw'amanya nti ono MP mubi tajja kujja direct amugamba nti gundi oli mubi. Alina enkola gy'akolamu kubanga nabagamba ekintu kibasomeseza kimu nti president alina system yekka goyinza okulooza nti omukozesa nenga in the reality yakukozesa. Goyinza okulooza nti okozesa kyabule ne in the reality nga yakukozesa. Kitegeeza nti goyinza okulooza nti omukozesa oba omubega nenga ate kennyini yakubega ate n'omuyambako n'okutambuza system ye indirect nga tokimanyi oba singa obungi temukimanyi. Nkiddamu president alina ebintu bingi nnyo emigugu egisinga obungi tugimutukuleko tugikole. Nenjala bategeeza buli muntu amuliko yenna nga mukyamu president amumanyi from A up to Z. Wabula mu system ye nkozesa nkokozese emukoleddera ekyamukolera. Oyinza omubega 20% n'akubega 80% n'omukolera 80% nga gulooza nti ki nti takulaba akulaba buli kimu akiraba wabula ayongera kufuna buvumu na kunywera. Lwaki afuna obuvumu? Olaba gwe bakolera ka video kamu n'opaapaala naye omusajja emyaka 6 bamukolera video ya propaganda ya blackmail eya malisi ya buli kimu n'asigalawo ng'atunudde nga waali tanyega alinze bulinzi lunaku olwo amwogeddeko ekizibu kimutuukako. Kati gwe bakolera video TV radio ba YouTube ba presenter amawulire buli omu n'amwogerako n'atamanyi n'amwogerako n'asirika. Nadda ne mu kibiina kyennyini nga amanyi nti gundi yo mukyamu n'asirika n'alaba n'asigala ng'agenda mu maaso. Kitegeeza nti ayina capacity ne capability emanyi abantu batambula nabo. Singa yafa dda singa baamutta dda mulina musabira na kumwongerako security eyammwe ng'abantu so buli kimu akimanyi era akitegeera. Tumuwemu space a breathing ekyo kimaliriza. Bwe mala kimaliriza kiri ekyokubajjamu technically nakibasomesera mu kimanyi bulungi nnyo. Kati katudde ku kino bakomrade mwenna mwabadde mu show ya Make Wine mwagira byatambudde ne mulaba ebyabaddeyo mubeesinze nnyo ku Mulangira Ssuuna. Bannaye kamba ogembe ekimu kigambo kimu njala tukiige ffenna olwaliro luno njala tukiige. Tulina ekizibu mu Uganda. Omuntu asingo era mugendere nnyimba z'omusajja temwagendera nnyimba za musajja. Nze newuunya comrade agamba nti owagira president owagira enkyukakyuka nga n'ennyimba ze tozituula nga muziwuliriza. Yakugamba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega. Njagala obe ng'owagira Kyagulanyi ng'omumanyi yenvuddewe byakola byayogera. Yakugamba oluyimba weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okugirega. Wali okikozeeko okunoonyereza nti abantu abasinga ovuma Kyagulanyi be basinga okubeera obubi. Teri muntu ali bulungi asobola kukwata ssimu ye n'avuma Kyagulanyi taliyo. Njagala omundeetere wano. Teri muntu mu Uganda ali bulungi avuma Kyagulanyi taliyo. Wabula abasinga obubi abasinga obwavu nga ne Wasilo Mbanja nti
bebavuma Kyagulanyi lwaki kubanga ye yakiyimbako ng'akimanyi kijja kubeerawo era nga bigenda kujja bino byonna si bipya yeeyogerako ne yeeteeka mu byafaayo ebigenda okubeerawo yayimba nti weewuunya asingira ddala okuba obubi yasinga n'okujerega naye nze wendi era sigenda ab'ennugu bangi kati ebintu bino byonna abyogera nga wamu temubitegeera tebigenda kubeerawo asinga okuba obubyo mu Uganda yasinga okuvuma Kyagulanyi naye nga talina kyalina kubanga ono ebintu yabyogera dda mu nnyimba ze nga manyi tebigenda kubeerawo kati lwaki mbalabe muwadde obudde bungi nnyo Omulangira Ssuuna babboyi bange wenvira ku live eno mbasabusabye sibalagira temuddamu kuwa Ssuuna budde lwaki temumanyi Ssuuna temumanyi Ssuuna ng'omuntu obwongo bwe yayiika dda Windows yagenda okujja music industry olwedde nga yayiika dda Windows temumuwa budde Ssuuna yayiika amadinisa Ssuuna alina entondo Ssuuna alina ennugu kati bw'agatta okuba nti olwedde yayiika dda Windows he is mentally sick yayiika amadinisa alina entondo ye kennyini teyeemanyi he doesn't know himself ye ng'omuntu teyeemanyi kati saagala mmalireko budde olwedde mulwadde mu mutwe nga mwawulira mu history bagadde sick man of Europe mu Uganda tulina ba sick musician nga they are sick mentally sick Ssuuna mulwadde waawo ngo temuwa budde temmalirako budde gayi mulwadde fabagobedde music industry wa Uganda Ssuuna mulwadde wa bwongo temmalirako budde temuwa budde kyembagambye muleke n'ekirala nga nvudde ku oyo njala baga ekigambo kimu buli muntu yenna njagala otegeere nti buli ajjonkera president amumanyi era amutegeera buli ajjonkera president amulaba era amutegeera naye talina budde bwabwe abaleka ffe tubasomesa nze mbadde nga mbasomesa ekigambo kye bayita ignore and delete esisitimu yange mzee wange yaginsomesa yaŋŋamba ojja tuuka time nga weetaaga okukozesa sisitimu eyo bayita ignore and delete era ngikozesa gwe n'oba comrade wange tubali tuli mu struggle n'onkolera ka video ngoza sijja kukalaba mba nkalaba nenkawuliriza bulungi nnyo kyenkola I ignore you and delete you forever kanne system ya president bwati bwagikola akula byonna video zimwogera kaziraba n'atugamba n'ayogera yani nti no problem ng'akoleka so nange system gyenkola ignore and n'oba comrade wange tuba tumaze ebbanga ddene nnyo n'onkolako ataaka nga mbadde sikwogerangako sikulumba I just ignore and delete lwaki kubanga singa naconcentratinga ku gwe ngenda kuluzinga focus ku byenjogera kati goba ofuuse non-living thing oba ofuuse ekintu ekitaliiwo kati saagala kuteeka budde ku kintu kitaliiwo era I ignore you and delete you ye system president gy'akozesa video tuzira buli najja nakwogerako nga tomu mentioningangako tomukolako kintu kyo ina very from nowhere nakwatakinga so system gyekozesa ignore and delete never got gundi going no motasaga no I deleted him or I ignored him so sina budde that is me ignore and delete ojja funa emirembe totegera ignore and delete eyo system ekoledde abantu mu nsi yonna totawana na muntu ignore and delete njira kuwako ekyokulabirako muyinza ogamba byogerano bwe bankwata ne bansiba abantu bangi abayita bakomredi banzijonkera nga ndi mukomera bwe nakomona bagamba ki nabaganze sina na buzibu na muntu yonna bonna mbasonyiye but I ignored all of them and I deleted them completely nembaleka system ignore and delete ojja kufuna emirembe tolwana n'abantu goli kitwale nti tomwogeddeko akwogeddeko ignore him delete him or her please continue kubanga bonosigala ngo focus nze ku non-living thing kitegezo ojja kufuna obuzika president system gyakozesa kati abantu bangi president abalaba ne boogera bitakwataga n'abaleka
yensonga lwaki yasobodde okutambula okutuukaawo kuba maife tujja bakwasaganya naffe tujja tuuka ekiseera nga tulina budde bukwasaganya bantu ng'abo kubanga ekiba kikozesa mu sisitemu tuddire lwaki bw'oba otambula ku makya wogera mu kkubo n'osanga embwa ne zikuboggolera either bw'otakuba mu rivansi zigenda kukulemesa okutambula oba okwata amayinja otandika ozikuba ng'ate olina by'ogendako budde bugenda kukuleka ky'oba olina okukola kufokasira kutambulako n'embwa zigenda n'omuntu gwe tuboggolera nga tatunyiga tatukubye mayinja takoze eki zijja kukuvaako ekyo nawe mukimanyi it's life example nti buli atambula embwa bwe zikuleka toyimirira genda maaso ng'okola ebyo esystem ya president gy'akozesa mukitegedde bulungi nnyo namwe mugikolerere ddala olw'ensonga ye alina obudde butono nnyo bugenda okuddamu abo ignore and delete please tolekaana bantu tolekaana bantu awo tuvuddewo alright which ewedde nabagamba nti ejje lya UPDF lyagwa mu kawunyemu mu ggwanga lya Congo ne battamu abasirikale 40 saako n'omuduumizi waalyo wabula ne ku lwomukaaga luno lwa wiiki eno lwali lwa Sunday era baagudde mu kawunyemu ebinja byabayekera mu Congo bwe babbye ne battamu abala 25 era abasinga obungi baaluguzemu akaba tebaawonye wabula okufa kuno bannayuganda kwe bafaamu kuli intended kwa kigendo olw'ensonga nti bw'obuuza parliament ya Uganda abasirikale bali mu Congo bakolayo mulimu ki abasirikale kibali mu kukola Congo bakiyita protective combat bali mu protective combat they are protecting Museveni's gain and Salim Msare's gains nkiddamu mu lulimi olw'amagye bakiyita protective combat they are protecting Museveni and Salim Msare's gains not Uganda gains era bali mu kufa mu bintu by'ekisiru olw'ensonga bafa kyeyonoonero nkiddamu okugamba bayitirivu nnyo ebifaananyi sisobola bissa ku mutimbagano guno olw'ensonga bikyafu nnyo wabula ngenda balagako ekiri uniform ekiri jeno kyengenda obbalagako ekyo ekiri jeno kankizuminga embwe nti ekyo ekiri jeno baafudde bubi nnyo ekyo ekiri jeno baafiiridde kati bwe kibanga kyekiri jeno njala sooka bawaayo akatambikano mu kawulire bulungi nnyo to confirm information then tugenda ku video endala ku information yangu tuko Mungu kama pantaka we kukufa kama siku yako bado papa na kufa sisi tuko mepona lakini wengine Mungu amebeba na mkubwa ya kwetu siyo mekufa Gilgori mekufa Mfando koti sijaona sisi bado jua sema mfando koti iko sija amekufa siji bado Kulukupita amekufa Ukori amekufa Lada Laskopolo siji amekufa watu wengi lakini wengine wakina Kenge nani la Konya amepata masara la Konyero amekufa alafu nani huyo amepata masara amejiko hapa Manjoli message sifaa kwa simu tena yangu imebaki mabona simu tena kwa jali ya kwako hiyo Ameitoni anapata madhara kwa mkono alafu ingine products ingine kwa mwingine kwa mguu ingine kwa matako huko fire ndugu yangu alikuwa fire sio fire sisi tulikuwa tumeingia kwa ambush ya watu tuliona defense ndio watu yeye natambua sisi tangu ndituko kufanya nini kwenda kufuata hawa sisi tulilala alikuwa sio mbali sana na sehemu hawa alikuwa amelala hawa kaweka defense yao huko sasa naweka defense na wanesa na Tunumbaru
anti-defense ndio ile. So kumbe wengine anakaa katikati hapo kama anapiga diss tu, lakini wengine wamefanya error tangu tukaingia mara moja kujenga. Alikuwa anaangalia namna sisi tulikuwa najenga silaha kubwa hizi, hata kwanza kupiga wala menyamaza mara moja akaanza kupiga. Sasa hapo hakuna namna sisi na flag, hakuna namna sisi nafanya nini, kila kitu yote wanasikia. Sasa natoka pale mbele, natoka pembeni, mko katikati. So akasindikana. Sasa hapo mwenye alifaulu nikimbia ndio mwenye wako sahihi. Tuko na fanda nani peke yake, fanda kwera captain Nagaba yutuko, lakini wengine yote ina silaha kubwa, yote silaha kubwa yote 12 60 82 ameenda, lakini ndege alikuja kapiga, lakini bado chaji. Sisi tuko hapa kwa nani, tulitembea distance mrefu ndugu yangu, kama 30 kilometers kufika Maiba Barakis. Hata watu wako mgonja sasa, tuko kusijini tutafanya namna gani. Ndio hiyo sawa. Kati ndabeko bakomuli banayogenda batandise okuzuuka okusoma 50 years master plan, buli kimu kitegedde kati. Bino bintu nabikoladde emyaka mitirivu. Kati wiche wali na information yali ku byokulwanyisa teeka mulabi yasindikira Museveni n'ebyali mu ndagaano eyo. Kati ngenda bazanyira ka video kano akadakika mukaaga. Njagala mu paying attention to details, nkuwa information n'enkuleetako n'obujulizi. Nabagambe ekintu kino nti bayindiginansa bali mu UPDF basaba bakendeeza on daily basis. Somalia, Sudani, Congo, kati baba tutte, Russia, bali mu kubakuba bafa. Njagala penge attention to details ka video kengendo okuzanya. Ka international media. Kyenjagala owuliremu kintu kimu nga batadde map nti ne Uganda yasindika y'abasirikale. Lweke tugende ku video ey'okubiri. This is one of 5 prisoner of war camps in Ukraine, and the Ukrainian authorities won't tell us how many POWs they have. But what we do know is that there's a mix of Russians who were captured as well as foreign nationals from third countries. And increasingly, many of those fighters have been from Africa. A vast Kremlin-linked network of recruiters is pulling in thousands of mercenaries from across the African continent to fight and die for Russia in Ukraine. The lucky few who survive end up here, where 1 in 10 are foreign fighters, according to Ukrainian officials. But the ramifications of what's happening go far beyond this European theater of war. The African recruits and other internationals are helping Russia increase its battlefield numbers. But that's not just a problem for Ukraine. They're leaving their homelands in such high numbers, particularly in some countries in Africa, that it's becoming a security issue there. Cameroon. So many troops from Cameroon have joined up that the Cameroonian Defense Ministry ordered its officers to, quote, immediately take appropriate measures against desertion. All men in uniform are now banned from traveling abroad without special permission, according to this March document, which was provided to NewsHour by Atlantic Council fellow Ali Ibrahimi. The Cameroonian government are feeling vulnerable. They're fighting on 4 fronts at least. Pirates on the coast, Central African rebels in the east, English-speaking separatists in the south, ISIS and Boko Haram that are on the march in the north of the country. They can't afford to be losing any soldiers, let alone their most skilled soldiers, let alone their special forces, who we know are going to Ukraine, they're fighting in Ukraine, and they're dying in Ukraine.
Non, ça va. Je suis du Cameroun. Je suis venu ici en Russie. Russie. While it's hard to know exactly how many men have enlisted, reportedly as many as 100 are dead or missing in action. Their loved ones now search for them across social media, posting pictures like these in the hopes that they'll be identified. Petro Yatsenko from Ukraine's coordination headquarters for the treatment of prisoners of war says that over the past few months, he's seen an increase of foreign fighters at camps like this one. We know why the Russian government is recruiting foreigners to fight in its military. They need more men. But why are these people agreeing to fight for Russia? I mean, the numbers of people being killed on the battlefield is huge. Russia needs more and more cannon fodder. They never say the truth for these foreign mercenaries. They promise them very big salaries. They promise them to be very far from the front line. In fact, they were thrown to the front line, to this kill zone, to the very hard conditions to survive. Mohammed Imra, age 26, is originally from Egypt. He says an army recruiter promised him a Russian passport, but after just 3 days of fighting, he ran out of ammo and was captured, along with another mercenary from Egypt, but not before seeing his comrade die right next to him. It was first time to me. It was too much hard, no? And you see him like just die and you can't do anything. You can't help him, you can't do anything. Ukrainian military officials report a flood of mercenaries like these two men on the front lines in the past year and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states njagala owulirize Uganda weeri kyenjagala omanye kyokka kyekikulu kya byonna njagala ofokasinga Uganda weeri mercenaries like these two men on the front lines in the past year and say most don't survive more than a month. Recruited from countries such as Uganda, Kenya, Togo, and South Africa, over 1,400 citizens of 36 African states are currently fighting for Russia, according to you. Njagala nkuwa information ng'oyitagenda kugaa nti gundi yatulimbye talina evidence mugiwulidde. Ekisinga okunnuma batwalayo banda bannakabala bannayuganda tekuli mugamba n'ogwo tekuliko munyarwanda wa kabano ka gurupu ya Museveni. Lwaki nabagambye bali mukendeeza abaana baffe bonna mu regular UPDF nga bayingizaamu abanyarwanda abakabano ka Museveni abava eri gye bakubira president embooko bwe bali mu magye bonna kati. Era njala kugamba bwe tunatuukira mu mwezi ogw'omukaaga next year regular UPDF ejja kubanga already 70% is taken over by the Rwandese. Nchiddamu, it is on record. Buuza bamukwana bali mu UPDF. Tugenda otuuka mu gw'omukaaga next year regular UPDF yonna ejja kuba emaamiddwa 70% abanyarwanda ba Museveni be yaleeta mu Uganda. That is their plan. Abana baffe bafiire South Sudan. Abana baffe bafiire Somalia. Abana baffe bafiire Central African Republic. Abana baffe bafiire Congo. Eneo kawichi twakafiira abana bawere 10 Congo bwadde evidence n'eddoboozi muli wulidde. Nenga baabwe tebavaawo. Yensonga lwaki baga they are keeping their gains. Ne tubaga ekintu kino abantu mulowooza bati bitwogera tuli mu kusaaga busaazi. This is real information. Yamutagenda sako TV ya Uganda yamutagenda sanga wantu wonna nga bakozese fujjo okutulimbula banna Uganda abali mu forces. Ekyo mukitegedde. Ekyo sikiddamu. Kati abalala muwulira bulungi nnyo. Nyandi Yosoferi ne banne bire bigambo yabyogera biri mu dakiika 6 nga confirminga nti bakolanga obutujju ne bagenda e Tanzania ne bajja Uganda bakola obutujju underground naddayo. I used to come from, I was a young boy in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? Nkakudiremu. I used to come from, I was a young boy
in my 20s, 30s. I would come from Tanzania, come underground, come do underground work here, very dangerous work. Go back to Tanzania. Who was supervising me? A message, Jako Tere Demonti, Yevit, you have called it Tanzania, Irajiaban could joke to Gunyabana, Uganda. Nobody supervised the shit. So this message goes direct to all Ugandans. Mostly, I'm addressing Ugandans. Listen, if you're not a true Ugandan or son of soil, please don't share, don't comment on my video. I'm encouraging all Ugandans whenever you are. We are heading towards the forthcoming elections, that is on 15th of January 2026. Please, you don't need anyone to command you or to direct you to defend your country. It's your constitutional right to defend your country in any possible way. Why? In this short video, Museveni, he had confirmed that he was a terrorist. He was doing underground work in Uganda while going back to Tanzania. Nobody signed him, nobody controlled him, nobody instructed him. You have the same, or you have the same authority, same order to do so. You don't need to get someone to instruct you or to tell you what to do. You are free to you're free to do whatever you want to defend the Constitution of the Republic of Uganda. Why? Because now we've tried to pass through all the peaceful process of changing power in Uganda, but I think it's not going to work out as we think. It's not going to work out as we think, because openly last week, one of the generals came out saying that after voting, we should go back home. Just one day back, General Proskovia Naraiso, I don't know whether it is she or he, she publicly came out saying that we are not supposed to be there waiting for results. We should go back. So, constitutionally, UPDF have overthrown the Constitution of the Republic of Uganda. So you have all the right to do whatever you think is right to defend that country. Nchidambo televu. Chali wange tolinda muntu yenna kulagira ku defending agwanga lyo mungeri yonna esoboka. Constitution ya Uganda ekugapa belongs to people. Constitution ya Uganda omuntu yenna bw'amenya Constitution ya Uganda oliwadde mbokoze ekintu kyonna ky'okozesa okulwanyisa gavumenti eyo ebeeriko. Omunamaji yavuddeyo okwogera nti tudde waka ne Naraiso bamenye Constitution yayo, kitegeeza tetulina Constitution. Lwaki tetulina Constitution? Proskovia Naraiso obudingidde obubiri akalya gonja n'akalya kasooli publicly twakugamba weesonyiwa ensonga zino. Recently Museveni yakugoba n'akuggyako n'abasirikale kati baakusindiza ojja otiriika amabeere ku TV ku radio yokuyukira ngaani. Constitutionally opposite wasoma obudde omala kugaba kyajjulayira, but unfortunately ojo na amabeero gatirika dinga atoyina bubiri era njala kubuuza kitundu kye kyadde kikurepresenting okwogera, kitundu kya musajja, kitundu kya mukazi kyadde kikurepresenting okwogera ensonga ezo. Anyways, kyonna ekyakudinye ku mutuba kya musajja kyagambye oba kya mukazi kanku addressing. Tolina mu ssemateeka wa Uganda gwega omusirikale wa UPDF kwogera ku nsonga za byakulonda. Tolina buyinza. Kitegeeza already Constitution mwaji overthrowings teriwo. We are under Constitution mwaji overthrowings. We are under martial law, whereby that UPDF has taken over the power from people. Let me ask one question. Wagambye nti even if we go to vote, nothing will change via that box. Wagambye nebe tunagenda okulonda ebiva mu box si biteekako omukulembeze. Njira kubuuza nnyabo biki ebiteekako omukulembeze. Lwaki muteekawo okulonda nga mumanyi nti box tesobola kukyusa bukulembeze? Nkubuuza gwe mu mutwe gwo envi ezikutuulye ziringanga oluyange lw'akasolo oba oluyange lw'ekikajjo, oluyange lw'ekikajjo. Omanye ekikajjo bwe kikula ennyo ne kimulisa ne kireeta oluyange waggulu kibeeramu luki? Ekikajjo bwe kikula ne kikula nnyo nga tebakitemye, bwe kireeta oluyange
mu bbanga olweru kiba kirimu omuwulenge ekikajjo kiba kyawowa nga kirimu omuwulenge wakati kati totulowooza santi gwe okufuna envi olimu omuwulenge wakati mbwongo totegeera nti constitution ekuga tolina lukusa kwogera ku bivudde mu kulonda kati okulonda muteekawo kwaki ng'ebivudde mu kalulu temugenda bikkiriza nkubuuza ne Lweiso oyogerera mu tteeka ki watujereze ssebo nti tewali mmere tewali wagenda kusala byayi njaddi bwe twali tugenza mu kulonda nga papa CF yagenda kusala byayi wera tugante mateeka agafuga ebyokulonda mulimu okusala ebyayi nti ojja omaze okusala ebyayi omaze okulya emmere njala sooka kubo bwe mwagenda mu nsiko mwali musalawo ebyayi bwe wagenda mu nsiko wali osalawo ebyayi mwalinayo nga batedde nti wano mugenda okusala byonna mugenda okulira emmere please mulekera okumanyira abantu okitegeera gw'otudde olinga entuumu ya kasasiro otudde mu studio otoyika amabeere ojja otuleekanja ate njala sooka kumanya kitundu kyekituufu kyali kyogera ekyakalya enkoko oba ekyakalya gonja kubanga olimu akasajja n'akakazi kati akadde kwogera naffe essaawa eyo kuba bwobanga oga nti olijje nno nga tomanyise mateeka wejje no bukuyamba ki one ndowooza janzi teribuuka na nzige mugezezaako nnyo okutiisa bannayuganda naye muganda wange Lweiso nga ndabanga obudde bwammwe obuweddeyo ekisookera ddala wandigambye ekintu kimu nze nga ne Lweiso banna Lweiso okulonda nkugjeewo we can listen to that but embanga mukyakonducting okulonda fe tujja kugendamu mu kawaayiro 17 akasemateeka akwasaganya ebyokulonda mu constitution ya Uganda katuwa obuyinza okubeerawo nga bagulawo bokisi ezo bwe tumala okulonda okukuuma akalulu ako paka lwe bakabala na buli kimu okuvaayo jeno na Lweiso njala tubuuza akawaayiro ako wasomye ng'ojja ku TV okwogera ensonga ezo akawaayiro 17 mu ssemateeka w'ebika kiko by'okulonda akawaayiro 17 akawaayiro 17 musemateeka kakiko by'okulonda aba bannayuganda olukusa okubeerawo nga bagula by'okulonda ne tukuuma n'akalulu kaffe era ne tubeerawo nga bakamaliriza bakabala okumanya awangudde kati gwe ssemateeka ki gwe wasinziddemu okwogera ebigambo ebyo ate abaana bakuwoninga dda towulira fe tugenda kuga ekigambo kimu buli kimu tugenda kikola one njala kubuuzaayo Lweiso oba na Lweiso nyabo nze abadde abuuza bwe mwagenda mu nsiko mpozi ki ekyabatwala mu nsiko kanzijukize abantu mu Uganda mwakabeeramu okulonda oku kwa 1980 bwe babbira Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere Museveni yakwata oba kyabiri oba kyasatu bamukuba akalo n'avaako enviiri n'agenda mu protest vote yakwata mmundu ng'aga nti akalo baakabbye kati munnange ekyabatwala mu nsiko n'obuwangwa bwonna obuli eruweero Gomba Mpigi Masaka Mityana Mubende Luweero Nakaseke wa yonna mu Luweero triangle obuwangwa obwo bwagwawo lwakubba kalulu ate obuwangwa obwo era mmwe mwabusalaasala ne mubutta wa electro floods kati nnyabo yagala tugamba nti gobo tugamba tuddeeka nga weerabidde ekyabatwala mu nsiko kwali ku bakalulu fo tuyise basiru nnyo Lweiso njagala weewummuzeeko kubanga you are two in one you have two animals. So I don't know yesterday when you are addressing the public, which side of the animal were you using? The man's animal or the lady's animal, which was addressing the public in the first place? Kubanga toteekeddwa kwogera. Nkubuuza ekigambo kimu bwe mwali mugenda mu nsiko gwe ne mukamawo Nnyando Esofeeri mwasinzira ku ki? Kwali kubba kalulu. Kati essaawa zino gwe kennyini ovaayo ogoba ntu kalulu gwe ngaani? Lweiso gundi weetereze
kubanga ne mumakago ina makaga gali mu safe house watanga abaana b'enkyuka kyuka mu kalwa kawedde ngo bateeka mu septic tank abadde bangobera mujjukira obujulizo omwana yaje naboleeta wano mu ddoboozi nga si lyange Seroyiso makaga agamo imanya ina makamanji nga yagafula tocha chamber ngatiramu abaana bateeka mu septic tank oyo Seroyiso so simanyi wa addressing Seroyiso oba Nareyiso so ojja kujja otunyonyero bana oba Seroyiso yabadde ayogera at that time oba Nareyiso kubanga we need to get clarified or clarification about at that time who was addressing the nation Seroyiso oba Nareyiso yabadde ayogera ku bo bombi twagala okumanya ne twagala kutegeeza ekigambo kimu tugenda mu kalulu oba mwagala oba temwagala byonna binaavaamu mujja tubendegera mujja tubendegera kati Seroyiso please umuze ntwingiriyo wansi ffe mutuleke tukole bye twagala Article 17 kachiko 17 kwataganya kachiko byekulole kuganda mu Uganda wadembo okubeerawo ku polling station walondedde n'abeera okuuma akaluluke mpaka luka n'abala era n'abeera ng'omujulizi nga bagabadde form ani awagudde ku polling station katuge toyina buyinza buvaayo kujja ng'otirika amabeere ng'otunyonyola busime UPDF is taking over as who toyina buyinza gajja gamba ate mwali njala abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abatusooka muddawo ne mutandika okwogera twalwana abaana baagala ku experience nga kuluta kubanga omanyi bonyumya nnyo emboozi abaana abato babaagala nnyo okumanya emboozi eyo yali yaddala basi yaddala kati munyumiza nnyo olutalo ne mulowooza nti bemunyumiza olutalo tebaagala ku experience nga ku lutalo kati kankubulira Seroyiso abaana baagala ku experience nga ku lutalo bamanye bano byeboogera byali biki ate jjukira mu mwagenda muri 27 kati tuli miliyoni 49 fena tulredde okuwulira ku lutalo kye bayita olutalo ate nga tulwagala ate fe olutalo lwaffe lugenda kubeera lwa ku street sigenda mu kwesi ku mwazisa olwaffe lwa street tumanyi wawe tugenda bani be tunoonya era tubaagazaaki okitegera tumanyi wawe twagala tumanyi we tugenda etume tubaagazaaki tukimanyi bulungi nnyo fe tetugendagenda mu sikali gye mwagenda olutalo lwaffe lugenda kubeera lwa ku street lugenda kubeera lwa street kubanga kwe twagala we tulaga tumanyiwo be twagala tubamanyi ne tukimanyi kati okitegedde bulungi nnyo so gamba oli mukulu munno Nyando Yosoferi noli Osman Jene yazze okwogera naawe kennyini mwekwate mutuvire ng'obudde bukyali ekyo tekiri kimugenda nti okulonda mwakogjeewo tutegeere video sigenda gizanya abantu bagira gyedda era abaana bakuzeemu dda kudita mujja zikola nga muzaagala kidna mugenda zikola tocha mugenda zikola biki mugenda kikola naye people are willing to save that country abaana baagala ku experience nga ku lutalo boy wange abaana mundu bazireyo muzikuwata bwe zifaanagana bamanyi ne kasepiki bamanyi SMG bamanyi Alexander Kalishkonovu bamanyi Simayani bido Simayi bazitani SMG basimayi zino Professor Simayi bikoze bitya bina bamanyi bulungi bagala bi experience kati mugende empola nga mwogera ebintu ebyo mwogera ebyekisiru bajja bitegeerako bulungi nnyo era bajja bimanya ate muli batono nnyo njala kubuulira ati nazi ne wagonda ati nanyanyuka Seroyiso nazi ne wagonda ati nanyanyuka lwaki anyuka kubanga tewali kintu kyalubeerera nembulamu Katonda bwe yatuutuka ekisala baga nti munnange ku maka ogenda n'abasigadde badde kati teri gavumenti egenda kubeera ku lubeerera wabula evuddeko etya mpulira bulungi buli kintu kibirako entandikwa n'enkomerero gavumenti ya Nyandwe eri ku nkomerero wabula evuddeko etya baani abagijjeeko baani abagikomekkerezaamu bakomekkeredde batya era bamalidde luddawa byebuuzo bisinga okubeeraawo buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero olaba n'abeera mukaakyagera amala era n'amaliriza kati gwe Seroyiso ne Nareyiso mugenda kubeerawo mpaka n'alima awagonda ate nananyuka wabula twagala kuba kiggwa kitya era kikomekkereza kitya era abalimba kigenda kikomekkereramu batya okitegeera n'abanyumya akaakyagera bamala ne banyuka n'agamba owaayi
kanve mukakyagira nkola ebira kati gwe Sserwayiso agamba mugenda kufuga ali mpaka emyaka gyonna ne film bagizanya bagiwandika netuka ku baga nti ewedde kati mukulu mujja tubuulira kubanga tukimanyi abantu baagala kukola ki kwenunula mu ngeri yonna esoboka kati gwe Sserwayiso ne Nalwayiso mazo badress nga sibadda mu video sigenda gizanya sigenda gizanya ati konji basomedde kuno okutulugunya banna Uganda kati kambawe byabadde Busia katugende ku byabadde Busia katusoka tugende ke Busia mu bya bulungi nnyo wagira mzee byampaka toina choice byampaka ebyabadde Busia bade Busia abantu bale bakwatanga nsenene kifuba aleba de banyuka bebatisa nga bagenda bayeba Kyagulanyi ulira Baba gambi waliyo emmere baba wadde emmere kati tebaba wadde emmere wadde ba muyindi yavudde nabaleta loli ya biscuit nabaga biscuit ka biscuit akaaka ku bantu basombye naye kyabadde mu kugoba biscuit kati ngenda baza nyira amaloboozi nga wafudde abantu 7 tebannakyogera ku radio wantu wonna mukavuyo kokwata abantu n'okubanyiga babere mulala ya Museveni kino kye kyabaddeyo Nesende zifumba pirawo zaweddewo kati mukavungana mukwata abantu bateekeri bino si byange ulira bulungi nnyo kubafudde waliwo n'omukazi gwe baatisira ne batwala mu bimotoka nga alina olubuto azaalidde wennyini yawe omwana n'afa n'omukazi n'afa
nkubuuzaako muganda wange waliwo amawulire ge baligezaako kweka basozi ne balipootinga abantu bana bafiiridde wa Museveni naye bati naawe amawulire agali kuvaayo kwegamba bali 7 ate nejja ekiro ekyakeseza olwajjo ekikeseza leero waliwo omuvubuka gwe basse motoka ya NRM yamutomedde ne bamutta naye babibuzaabuza tebannabyogerako then ekiro omuvubuka yabadde atambula ng'atimba ebigundi bya Museveni ng'azinga obugoye bwa Yeri mu kkubo biki ebyo atimbatimba obugoyegoye obwo amasannyalaze gamukubye ne gamuttirawo bamuziise kiro naye amawulire gonna bali gabuzaabuza tebali kwogera baana bafudde abo byabadde busi abantu bangi bafudde ne tebabyogeddeko wadde n'akamu. Alright, katika tugendeko mambuka ga Uganda. Bulobaka njagala bugende abantu b'amambuka ga Uganda nti waliyo ebintu bingi bigenda mu maaso naye abantu babyogera. Mumpulirize bulungi. The Honorable Minister Esther Anyaku, who is also the woman member of Parliament of Nakapiripiti District, and it doubles as the mother of NRM flag bearer of Northern Youth MP candidate Aluma Kapel Chara, has hatched plans to dominate all the candidates running against her daughter. Her plan is to make her daughter unopposed in the elections. She's now illegally using NRM admins and other NRM officials to call and threaten youth who signed the nomination papers of Nope Ernest Ayen. The intention to coerce them into withdrawing their signatures and nominating the young man. If that doesn't happen, then she plans to abduct Ayen Ernest only to be released him 2 days to the elections next year. Other sources say she has other plans that will be disclosing very soon. Bakugambye nti minister Gowaita Esther Anyaku ono eranga yakolanga omukiise wa parliamenti mu district ye Nakapiripiti eranga yakolanga mama wakwatidde NRM okwesimbawo kufulaga NRM mu kaluka avubuka nga muwala we ye Emla Kapel Achara ayina enteekateeka nyingi nnyo nga NRM zetandise okukozesa Electoral Commission okulaba nti bakozesa Electoral Commission okufuna data w'abasayinigidde emikono okubavubuka abeesimbye ku muwala we okugezaako okubajjamu ateme empenda eziyisa omuwala we nga tewali amuvuganyiziddwa era bakikola mu bukyamu nti olw'okuba nti omukyalo nakwasaganye n'abantu bonna ba NRM officials nga bali mu kutiisatiisa abavubuka bonna abasayiningidde eyeesimbyewo ku Cardia National Platform gwe bayita Ernest Ayen nga bayina okubatiisatiisa baveemu era singa agaana okuvaamu nga bakozeseza n'enkola eyakujja okukubira abamusayiningire empapula bano balina enteekateeka emukwata bamutwale bamubuzeewo nga bajja mmuta oluvannyuma lw'okulonda nga kuwedde mu mwaka gwa 2026. Bino nno byenjogedde wabimawulidde bino bigenda mu maaso ne mu ggwanga lyonna ebyokubuza bwa candidate. Anuku family ruling Karamoja. Her cousin brother is an MP to Moroto municipality. Her cousin is a minister of Karamoja affairs. Unless and Gordon have been in government since Obote 1. Through Edie, through Amin, and even Obote 2 NRM. They use money, intimidation, even in Moroto. Mutegedde bulungi nnyo ebigenda maaso mu mambuka ga Uganda eyo. Kati muwulirize bulungi nnyo bakandidate ba National Platform mu Kampala ne mu Uganda yonna. Muwulirize bulungi nnyo nabagamba ngenda batuusaako tale centers. Munjukira bulungi nnyo bwe baali baleeta digital number plates. Nabatekerawo video ne bagamba nti eyo bagitaddewo nga decoy bagenda gikozesa nga tale center to control the presidential elections in all
MPs of Kampala ngo bagenda okola tale center ebajja mbonna. Ka video kano mukajjukira bulungi. Ngenda kusoma information eno mujje gitegeera bulungi. Jowulira. What happened to the digital number plates? Because I was very excited with the number of the digital number plates. Who is handling that on the technical side? Your Excellency, the digital number plate project is under the Ministry of Security, and as police we are stakeholders only in Ministry of Security. Yes, Your Excellency. So who is handling that? Our chairperson is the Ministry of Security. Okay, thank you. Welcome. It is true that my ministry and the Ministry of Works are spearheading this project, but we are working with all other agencies, including police. All right, akawanvu nnyo. Naye njagala tegeeze eggwanga lyonna, ntegeeze ekibiina kya National Platform ne President nti ku CID headquarters ekibuli webatadde tale center egenda controlling a Kampala district, both presidential and MP level. Message etambula bweti. The first family, led by Nyando Yosoferiti Bahabulwa Museveni, with the master planner Salimu Sare, with their younger drunkard children over Chaudi Muhoozi Kainerugaba, they have initiated and officially launched the talent center, which is going to be used in Kampala to rig elections in favor of Museveni and all NRM candidates in Kampala, mostly the MPs. They are setting up a talent center inside the CID headquarters Chibuli, where they are gonna manipulate all the results for Kampala area MPs and presidential. Ebisigadde sigenda bisoma naye nga mukitegeddeko bulungi nnyo nti ensonga ezigezina maaso. I'm here to inform the international community that Museveni had already set some talent centers in Kampala, but mostly for rigging the forthcoming elections, whereby now he's working in hand with Electoral Commission, second is working in hand with police, SFC, and other security agencies, including the UPDF, whereby that you've witnessed or you have the full evidence that some top UPDF officers, publicly, they have come out to intimidate voters, that they shouldn't wait for the results after voting, they should go back home. But that one breaks the law, and it's unconstitutional any serving UPDF officers to come publicly to talk about the elections. Remember, in 1980, which election Museveni participated, he was defeated badly. Himself, he resorted to use protest vote, where he waged a war against Obote's regime, which almost killed almost 1.5 million in Uganda. That's why it's called Luwero Triangle. So I'm here to inform the international community, more especially the colonial master of Uganda, that is the government of UK. Previously, you get engaged, you get engagement with Muhoozi Kainerugaba, who is not a citizen of Uganda. Because for you have your own interest in Uganda, we know that. But unfortunately, we the Ugandans, we are tired of this family. First and foremost, these are not Ugandans. These people are from Rwanda. You understand? They have massacred. They have killed Ugandans, and they are still doing so. But no one coming out to condemn Museveni's atrocities in East and Central Africa. Let Ugandans decide on their own. We call all upon the European Unions, the American, the British to get out of our affairs, because you have been there since 1962 witnessing the murders of Ugandans without interfering. So, the British government, the Americans and other government will call upon you, please. Either you stand with the oppressed people or you stand with Museveni, and we get to know.
But with the young generation, we are fucking tired with your interference with our freedom. Why? Because the situation is getting worse every day. That's why so many Ugandans, they approach your embassies seeking for visas to leave that country. There is no reason as to why people come to your embassy to seek visas, because the country is in a mess. Economically, politically, nobody is safe in Uganda. You would have sat back and asked yourself, why is it that Ugandans, they come at their embassies asking for visas? Why? Because the country is in a mess. But you are busy dealing with the man who has massacred almost 5 million people in East Africa. That is Uganda, Rwanda, Congo, Somalia, South Sudan, recently in Tanzania. But no one has come out to condemn Museveni's acts. This nonsense must stop. For us, we are not interested in coming to your countries. But the situation is forcing us to come and seek for asylum, to seek for refuge in your country. Because politically we are in limbo in Uganda. We've tried our level best to pass all necessary peaceful means of changing power. But the man, he had not accepted any peaceful means. Right now, he had set his own generals to come out to intimidate Ugandans. But constitutionally, it's not allowed any military single officer to come out publicly to talk about the elections. That is wrong. But nobody amongst your countries has come out to condemn. The US is quiet. UK is quiet. The European Union is quiet. Just from nowhere, we just see embassy officials dining with the Museveni's son, dining with the Museveni. Why? Because you are hypocrites. You take billions from Ugandans who seek visas from your country, from your embassies. But I thought that one time we'll sit back and ask yourself, why is it that so many Ugandans are approaching your embassies asking for visas? Let me tell you this. You, the so-called colonialists, Europeans and Americans. In 1994, when the Rwanda genocide was about to happen, you had all the evidence and intelligence that the genocide is going to happen in Rwanda, but unfortunately you kept quiet, including the France. You knew what was coming, but unfortunately you went silent. Museveni and his colleague went on to massacre almost 1.5 Rwandese. Now, up to now, the two men, Museveni and Kagame, they are still rotating around. It is happening in Uganda right now. Things are happening, you are quiet. Ugandans are kidnapped, you are quiet. Ugandans are murdered, you are quiet, but you are dining with him. What the hell is going on? You knew exactly what is going to happen in Rwanda. You had all your intelligence. You have all the evidence of what happened in 1980 in Luwelo War Triangle. Almost 1.5 Baganda were massacred by Museveni himself. No one condemned him. Right now, he's killing indigenous Ugandans. He kidnaps. He is doing all sorts of kidnaps, killings, massacre, corruption, but nobody is coming out to condemn Museveni. That is wrong. Whoever come out to condemn, you blacklist him or her. That is wrong. The all African people you see in your countries, they are not interested in being your country. No. They are just there for survival or for surviving, because back home where they come from, they are doing badly.
economically, politically. No one is safe in Africa. So if we come out to talk about whatever is taking place in all African countries, you would have supported the change in Africa so that there is peaceful elections. There is a full peaceful transfer of powers. But right now, you are seated back watching Ugandans are tortured, are killed, but nothing has been done yet. But we are just witnessing you sitting with Muhoozi, sitting with Museveni. We don't know what you are discussing with him. We know you are after minerals. We the Africans, we know that you, the Europeans, the Americans, the British, you are after African minerals. That's why you don't care about the lives of Africans. Without African minerals, Europe, Americans, and the British, all their economy will collapse. That's why they keep on funding dictators. But for us, we the Africans, we are not more interested in coming to your countries. No, 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 no. Because we know what is there. Africans, we are better in Africa when Africa is safe. When Africa is not safe, the whole world is not safe. It's high time you care about Africa. If Africa is safe, the entire world is safe. Is Africa, when Africa is not safe, nobody is safe. The flow of refugees in Europe, in America, it's a symbol which shows that Africa is not safe. We have enough mineral resources we can take all the entire continent Africa to get about their people. But unfortunately, we are misled by the leaders, most especially the dictators. So we call upon the superpower countries, please, before it's too late. Something wrong might happen in Uganda, but we want you to engage before it's too late. Museveni has been in power for almost 40 years without done anything right for Ugandans, apart from killing, kidnapping, and destroy the economy of Uganda. Because himself and his family, they are building their empire, which empire is facilitated by you. We know that Museveni is not a Ugandan and his family. They know that. That's why they kill Ugandans. They don't care about who we are. They are protecting their people. They are killing our people. So please, UK government, American government, and the European, it's high time to take a side. Enough is enough. Message njagadde bagiwulire bagitegeere. Njagala mpisewo baka buno era mumpulirize bulungi nnyo, njala mbokootinge bulungi nnyo. Tewali baana kye boogera ku mutimbagano kuno kitaliiyo. Buli kimu kituufu. Just okiwabudde ne kirabika oba ne bakikweka. Mbadde nga njogera ensonga za Buganda, abantu abasinga obungi nga muwoza byenjogera si bituufu. Ne mujja bitegeera. Wiiki eno Kawichi abadde South Africa nga anoonye luwalo. Minisita wa Mayiga abadde South Africa nga anoonye oluwalo. Naye nga tasobola kwogera ku bikolobero Mukama Museveni byakola. Wabula nga yonna conversation ne conference yabadde kulumbuye. Nti nyonoonyo Buganda, nsala omugambo, nkola ebintu bingi. Naye nga bayogera ku buli omu bamutunuuliddeyo bati baganda omusajja bayogera ategeera bulungi nnyo. No problem. Buli kimu kijja kuva at the right time. Kawichi njala kugamba ekigambo kimu. Buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero. Tetwandiyagadde nnyo mudduke mu ggwanga eri, mwandibadde musigalawo. Kubanga twagala balaga management n'enkola entuufu y'ebintu ebyo.
akatambi kano mwakalabye nga Nambooze ayogera bigambo bino naye abadde bangoberera before tebadde munaba bifuza asobola kwogera bigambo bino kankabazanyire nkiddamu kankabazanyire mbadde nga njogera bigambo bino okumala emyaka 6 buli omu nga asirise naye ng'ebintu bino bimanyi bitambula bulungi nnyo muganda wange ekyagwa emmengo Ssaabasajja waffe ne tutuuka n'okuza amakikira nga tetumulabako ate kangwalabulemu abantu ba Kabaka tebamalimbanga nti Museveni atakola obwakabaka obubwe ate obwakabaka obwamwe busigalemu mu nsi temubaamu bakabaka babiri temubaamu bakabaka baki temubaamu bakabaka babiri muganda wange ekyagwa emmengo Ssaabasajja waffe ne tutuuka n'okuza amakikira nga tetumulabako mwatu kyekyagwa ne Busoga abalina omuvubuka ne Bunyolo nabo kati tebakyalaba kumukama owakole baali bamugoba dda n'ono aliko omwana omuto eyatuula ku ntebe omukama nga myaka 3 kakati naye musajja wattu bamutadde ku buntente kyebajja okusooka okukola kwe kusaanyaawo obwakabaka basobole okutuula obwabwe osikolera we baakola tebajja komaawo omuntu tasobola kubeera kabaka nga talina ttaka kyenva mulaba bagenda banyaga ettaka bwe ligwawo wakiri batwala omwala kubanga ye Museveni ayagala atuuka ekiseera nga n'okuba ye Ssaabataka nga yeki mukyali wano twalabye kati ebyapa ebijja Luliriizi ebadde esingayo obunene ng'eba ya myaka 9 mu meka nga bagamba gundi alina liizi ya 9 mu meka bano abasajja balabika balina endagaano ne Katonda okumanya kye bakola baagala kibeere kya lubeerera batandise okufulumya ebyapa ebiriko emyaka 9 emyaka 4 emyaka 2 awabadde emyaka 25 bayongerako 0 negifuuka 2 mu meka lize badde ey'emyaka 45 bongerako 0 nefuuka ey'emyaka 4 mu ameka lize badde ey'emyaka 9 bayongerako 0 nefuuka ey'emyaka 9 mu meka baagala bakufuge gwe bafuge omwana wo bafuge omuzukulu bakufugira omuzukulu n'akabirye bafuge n'omuzukulu n'akasatwe gwotalabako omanyi kasitwe owangaala n'otuuka ku muzukulu n'akasatwe newe bamuzaala mu Buganda tebakukkiriza mukola ki mulabako wetulaga kuno kuyinza okuba kwe kulonda okusembyeyo yes teri agenda kuba kalulu ku mulembe gwa muwozi n'amala tusikatugaba pa n'akwata entebe temugenda kudda kukuba kalulu kyenva mbasaba kano mukakube nga mumanyi nti mukuba fainalo kino kiramu nga tubeera ku ssomero abazanyi b'ebikonde bamutuukirira nga bagenda mu commonwealth okuzanya engombe ne bamugamba n'abaga nti abayi nga temukyaleeta middaali gya zaabu ne bamugamba nti ssebo abazungu basaliriza omuzungu ne bwamukuba ebikonde nga nawano wansi futuwaka mulungi era pointi baziwaliye kyeyava abagamba tikati mumakuba ennookawutu agwe ku ttaka ng'asambagala tulaba ate be banamukwata omukono bamuwanike Wakambo mbadde njogera kimpoze emyaka 6 mbadde njogera ki emyaka 6 mabega muganda wange Rwanda yalina obwakabaka bwalagala oddawa Hankula yalina obwakabaka Museveni yagaana obuzzaawo bano bamayiga be mulaba agent abagenda okusanya obwakabaka the moment kasaba kujjako ettaka omusoga yine ekimuwangaaza mu nsimbula mu ttaka kuba muziika kwalimira kwalya omuganda yenna ttaka bade bakimuganda bakujjeko ettaka kitegeeza obwakabaka tebuliiwo nembaga ebigambo bino mwebuzaabuza nga bafuka baana bakati yakigambye liizi baazijjeo kati bagenze mu myaka 9,10 kubanga bakimanyi what they are doing they are using power of gun ensi zonna world over baali balina obwakabaka bagenda bujjawo ezo firimu zimulaba eza South Korea
Simebwa kababwe simebwa obwakabakabwe muzira mula bulungi film simebwa koliyongo simanyi bwani South Korea bonna balina obwakabaka bagenda babojja wa politician kibagenda okukola mu Uganda bile ndibadde ebyogere ebbanga lyonna kati bwenda buno busajja bwakawukimaana buno ndiyonzimaana kawukinga atambule South Africa asinika ebi bwe kasajja gwe nagamba okukwata kagamba nyonja gazza mulaini gwe kawuki gwe mayigana gatu tujja kukwatagana kanja kabaka tujja kulenga efumo katuyingira kanja kabaka mu ndeeba awo tuvuddewo katugende ku message y'okubiri mujja jjuulira munyonyo netumalayo weekendi nga tugenze abalinganganze twamala kusaba Ssenyonyi nti wamma tugende netugenda omubaka wammwe naye atulaga kiiko Kaliga Affairs kwolwo baatugatta netutuula obukiiko bumeka bubiri bannaffe abatuulako ab'NRM nga basinga obungi twali tumazeyo ennaku 3 ne batugaa nti batuyiseeko mu State House katugende tujjako amawolwe gulo tumalirize ripooti tebadda tebakomawo batukubira bukubizi simu ne bagamba nti feno gye tugenze tusanze baatuwandiikidde ripooti era gye tusizaako emikono kali namwe muwandiike eyammwe eya minority ripoota ya palamenti bagiwandiikira mu kaki namalayo olunaku lumu 2 olwokusatu ekiro nendaba omubaka wammwe nga zekiro yajja kiro genda okumuwulira ku leediyo ng'agamba bannange tuli eno tuwandiise minority report netubuusa ogiwandiikiddewa ffe nga tulina pulaani nga tugamba nti katuzire olukiiko olwo kubanga bwewandiika minority report ng'omanyi muli batono oba owerekedde bali bo bayise ekyabwe naye nga balaze nti wabaddewo okuteesa okw'amazima mwe ne babawangula buki ffe ne tugamba tetujja kukola ki tetujja kuyingirayo ensi yonaka emanye nti ekyo kyali kyaki munaffe ngaga nti yalinaki alina lipoota era kakati bagenda ne batulangira nti etteeka lyayita bulungi kubanga waliwo abalina majority report ate n'abalina ka lipoota akaki akalulu koona okubanga 15 January kekanaaleka abasibe abo mu mbeera eyo oba kekanabasumulula engera nga 16 Kosaga yali mu parliament sajja ne mbabulira lumu mpuga mu yali asuze sajja ne mbabulira report ani yagikola ani ayino gisoma sai bagamba wano before nambozo byogera ekibayita information najja ne bo information yangi bangi batera ku sowani naye abantu abatamanyi information banyoma buli kyonna ekyokwogera ku ground nakibagamba dda weekiri but mwine ekizibu kimu munyoma information naye ekizibu ekinaga omujja kiwulira in future nga muganya okutegeera ensonga nga bwe zitambula kati mpuliriza bulungi wano wali okulala okombeso wali wetugenda njagala ompulirize bulungi nnyo otya buli Munnayuganda gy'oli njagala ompulirize bulungi nnyo information gye ngenda okulirizinga kati bwe tutasituka ku mulundi guno mu ngeri yonna gye tuba tusituse eba game over bwe tutasituka mu ngeri yonna eba game over lwaki kino nkiddamu ojja kumenyeka omutima nga ne g'obadde oyita Munnayuganda avudde akugambye mwali mwe basefere twali Bannayuganda tuli Banyarwanda eggwanga tuli tutte ojja kumenyeka omutima nga amaze okwevula bazze ku ngulu ng'eggwanga bali tutte ng'ofuuse slave very soon mutasituka abasajja bagenda kulangira te eggwanga bali tutte nga tolina kyogete kyalina w'osobola kgenda kukola kintu kyonna ng'ofuuse momboze very soon obere heart broken ogambe mirumbu y'ebintu bino yabyogera ku myaka gyabijangawa very soon eno last chance
mwolina okukolera buli kimu ekyetaaga okukola. Sooka weebuuze lwaki Museveni abantu bonna bye yava nabo mu nsiko bonna yabatta n'alekawo ng'asonze ku mutabani we. Lwaki Museveni abantu bonna bye yava nabo mu nsiko abaali ku lusho bonna yabatta n'amaliriza ng'asonze ku mutabani we. Basetinze economy yaabwe. Bwe ogamba okusetinga economy ndoza tokimanyi. Basetinze economy yaabwe. Be bali mu business, be bali mu revenue, be bali mu bank, be bali mu education, be bali mu embassy z'enjawulo, be bali mu maje, be bali mu police, be bali mu prison, be bali buli wamu. Okitegedde bulungi nnyo. Kati banga be bali buli wamu kitegeeza amaze okusetinga. Parliament almost bwe tutalwana this time around egenda kuba eoccupoyingiddwa 65% nga Banyarwanda bonna nenga amanya gachina Uganda. Nkiddamu bwe tutalwana Parliament ejja egenda kuba 65 nga eoccupoyingiddwa Banyarwanda nenga Basoga manya, Baganda manya, Banyoro manya, Batolo manya, Balugwala manya. 65% kijja kunze. Bajja kuba balina right eyisa resolution bill ezijjawo buli kimu kyonna. Bino mujja bijjayo. Bwe bafuna 65% of their origin be baasikuliza mu Uganda 60 katugende abaka 1500 mwasa tumbatano nga balina kabaka 10,000 balina kabaka 300 bonna nga Banyarwanda bagenda kukozesa chance okuyisa buli kimu kyonna ekyetaagisa. Ojja kuba tolina ky'osobola kukola. Ye target yabwe kye mbadde temutegeera. Ye target yamwe kye mbadde temutategeera. Tubagamba ebiddemu eno si tribal statement. No, this is a reality. Lwaki reality bagenda mwena kye mutamanya kanki basomese. Museveni yateekawo system etya tuzaale buli wamu we tuzadde tuguluminga abaana baffe tujja baleeta in right time yeno. Make all Ugandans poor to the extent even if you give him 2,000 or 5,000 Uganda shillings he or she is going to appreciate. You can easily compromise everyone. That is exactly taking place. Obwavu bwe yabasigamu bumuyambye nnyo nti kati n'abakuwadde 2,000 you can't resist that money. Why? Bw'olaba mu nsi ezaakulaakulana kizibu nnyo okubribinga munnansi ng'ali well off. Kabere mu Africa ensi ezimu waliwo nga when the citizens decide they decide. But in Uganda, Museveni made sure that almost 80% of Ugandans, they are poor. It's him who decides their fate. Which, akuwane biscuit noloza akuwade life. Akuwolo kumiloza nti akuwade life. Kuba chino chimwangula, he and his comrades, they have money at their disposal. Yensonga lwaki ebiyenje bingi nnyo ebera ku social media kavuma kyagulanyi nenga yasinga obwavu. Mubadde temumanyi logic bwetyo bwe yasooka bafuula bahavu mwenna n'abajjamu. Kati nga ne bwakuwa 10,000 n'akuwa 2,000 oba okuwa essowaani y'omuceere it's very easy okumuwa akalulu okugeza by'ayogera. Temwakimanya obwavu yasooka n'abakulyetingamu obwavu ne muluzinga hope. Ne mufuna nekika nti teri asobola mwana musajja asobola yekka teriya era yagenda okuwangula. Kuba bwe yakikola ekyo bwakwavuwaza ennyo gwamu essuubi. Bw'ateekawo okulonda nga mukimanyi nti yagenda okujja
lwaki yagenda okujja kubanga when you come out to talk about the protest egenda okucyankalanya okukyusa obuyinza oliaga tugenda mukakalakasa kubanga bo kyebamanye ekyo kyebabateekamu nenga obuyinza bukyukira mu nkola nkugambye Museveni bamukuba kalu yalikwata kyakutaano ng'alina protest vote mu ngalo yakwata mundu bw'abanga ali ayagala peaceful demonstration bakugambye ko Museveni yagenda kwekalakasa kolo Museveni yagenda ku State Square Museveni alina international conference yakola yonna ng'aga nti demonstrating the outcomes of the 1980 elections. No, Museveni and his colleagues, they had a protest vote in their hand. Nebakwate mundu nebagenda. So fe kitulina olwaleero kitulina okukozesa buli kimu ekyetaagisa okugenda against the regime ey'aba foreigners. Gomuntu wakuwera biscuit w'ennusu 10 n'ogamba musajja azadde musaasire kyakulanya lwaki mpulira amawulire agava mu Bunyoro eyo Nabbanja alina ssente at his own disposal. Nabbanja Kashayija basasudde buli muntu yenna asaana okusasula mbavuddemu. Such mentality nga goba kusasula million 2 million 5 over. Which country is this? Saasira Kyagulanyi. Saasira Kyagulanyi Musaasire is leading the poor people who lost hope. So they are very easy to be compromised. Okujjako abatono abasigadde. Nabitegeera. Kankuteereko wano katono nnyo owulire. Katono nnyo owulire. William. Good morning, comrades. Kashayija has purchased more candidates today. They are going to unveil them as NRM. The names as follows. Let me verify the names. They were in news last evening at Kashayija's radio station. And listen, that Kiradio will send off verification today. Here they will be unveiled waiting for photos. Ulira. Kuliko Nabukenya Margaret, district councillor for female. 2. Bokenya Dennis, parish councillor. Kitonizi Mare, Kusimwa Emmanuel, district councillor male. Nakachwa Topi, parish councillor Kitonza female. Kati Nabbanja neba nebo nabali mukugula bantu bonna abenkyukakyuka mu Bunyoro. Yali furaga biyara wanyama furaga abaire registrar wa NUP Munyamarunda atyogwa kajuga munupu William abigaba atyogwa nawe ikairali mobereiza wa NUP Munyamarunda we council Dennis Mukenya aikaye ali publicity mukrisha Nyamarunda kandi abirira na hayana nka kansara wa Kitonezi ward mutawuni kansi ya Nyamarunda Emmanuel Kusima ubwo nawe yomwali abayandikise kwayana abwa kansara abwa Nyamarunda tawuni kanso Edward Waswa ubwo nawe ikaire ali musaki wa NUP n'abandi munani bakamalira barangirire bagambire nti barozere omusana bakwamba agamba lekabega mukire omwena ali yabakatangirwa entebwe kitebe kiyenali mu Nyamasina Kibali n'abakulu abandi bona bari okulungi muno kandi baniza kuba bakolera kulungi n'abantu bano abachwire mu kuba bagaruka mu kitebe kya NRM. So
ensonga ebyo nayo niko eryetu kandi naago nagali mukulu aganye kubairaho omu wiiki eno yonnyini ati kantunga esimu yatumaliye tekaniza yakiroke kumutekaniza yebyobuli musayi munana 0 kankweyo akantu kano okawuliriza bulungi nnyo mu ddakiika 5 ezisigaddeyo. 1 engeri gye tusobola okusevingamu eggwanga eyo kwe kugenda bbeya nnako n'ennyandwe. Kano muli kajjo bandi bawendi basiriivu oboyi tetuli mu politics. We are fighting occupation. We are not in no politics. We are fighting occupation. Batono nyaba chimanyi. Batono nyaba chovola bampita ladiko kubanga nze nchimanyi. I'm not easy to be compromised or to be buyable. I stand with my words, sichusa bigambo byange, and I concentrate on my work. That is me. So whoever you see around changing, rotating around, changing himself from different angles to other angles, those are compromised fellows. Sichusa bigambo byange. Nchidamu manyiche nwana. We are under occupation. You know the occupiers who want to occupy that country via silly, bogus tactics. Bana Uganda zabatasobola kulaba. 0. Someone opened up a toilet, a public toilet. You understand? But the person who opened that public toilet doesn't use that toilet. He is himself in the bush. Someone opened up a public toilet, but that person doesn't use that toilet. He eases himself in the bush. But for you, who comes around to use that toilet, you don't ask yourself that why that person who opened that toilet doesn't use that toilet, he goes in the bush again. So when you come out to complain that, no, something is wrong, when you start asking questions that the person who opened this toilet doesn't use that toilet, when you start looking for answer, someone will come out to fight you that why are you asking questions? When you go somewhere else to ease yourself in the bush, they will start fighting you that they construct that toilet for you. Why are you easing yourself in the bush? That start asking yourself, why are those people fighting you to stay in that, to use that toilet? That means something wrong in that toilet. So your system in Uganda. Which system abantu basinga bonje mutategeera? Kuchalo muntu yagulawo kabuyonjo. Yeta papa mu kabuyonjo eyo. Yasigala yambira mu nsiko. Kati botandika okwebuuza naye oni bana batugulewo toyire bwe bagiyambira mu lwaki ngate bagiyambira mu nsiko. Botandika okwebuuza batandika lwaki webuusa buusa nti abantu botandika okwebuuza lwaki abagigwe tebagiyambisa wajjaga nti ate kati gobuuza ngani wegenda bugenzi mu ttooyi weyamba ogende kati bwogenda ate okuonawo okweyambisaako mu nsiko nga baga omulaba kati yavudde ku mulaba gugenda mu kabuyonjo lwaki ava mu kabuyonjo batuzimbira naye nga yagizimba pama mu nsiko. Ye system eri mu Uganda nti bw'ojja n'oyogera facts and reality nga bajja bakulumba nga bayomba n'ombuuza oyomba ki ekitakwatako. That means bw'oyomba kiba kitegeeza nti oyina gwe ekintu ekikuyombesa ky'oyagala abantu baleme kutegeera. Okitegedde bulungi nnyo. So njagadde nfundikire video bagambe buli omu weetegeerere tandika olaba ensonga mu ngeri y'ez'enjawulo. Njagadde nnyo abaana batandise okusoma 50 master plan. Mugibasomesa bannaffe twagibasomesa dda mutandika ogitegeera. Ffe tetuli mu politics. This is not normal politics. Era buli gulanga aleekana normal politics mugamba alinga bali mugamba agenda akola byayagala. Tetuli mu normal. We are fighting occupation. Ffe tubagenda tukozesamu eyo sisitimu yabwe tugimanyi tetugenda gigendamu. Sisitimu gye tulwanyisa tugimanyi.
Yesobola kibatta bawamba bakola ki bayina kibakipinga ku lwabo gwe kyotamanyi lwaki bakutala kibakuwamba mukama bankomere video wedde